Agakagwawo mubadde mukimanyi nti omwana atrendinga kizuuliddwa nga Siwa Kenzo. Amawulire gaago abaana mwasaze omugambo ne mwogera kino nja kubanga ngakuwa Kenzo ne Nyamutooro ku mwana ono byonna nja kubanga ngakuwa mu bujjuvu. Ate munnange bannayuganda beeriisa enkuuli anti Onana ali mu ggwanga waneeno mu Uganda. Byonna ojja kubanga obifuna. Ate Frank Gashumba yatabuse agamba Uganda yavunda dda, bomba temukimanyi ani omutuufu anaatukulembera. Byonna wano ojja kubanga obifuna. Munnange eby'omukyala akaabira omwana we omwami we we yayonoona byonna biranze bibino nno mu bujjuvu nja kubanga ngakuwa. Tulina amawulire mangi nnyo nnaku olwaleero ebikyagenda mu maaso ku ssomero. Batabukidde head teacher w'essomero ono omuwala gwe basapurayizinze n'emmotoka biwanvu byo byeyongedde okuba nga biranda. Ate ye fulufiga awanda muliro ne Rama mbusaawa yonna amuyingiza ekkomera. Bannaffe amawulire mangi nnyo ddala nnaku olwaleero kugenda okuba nga nkutuusaako naye nga weeyongera okuba nga weekuumira ku mukutu, that is NCKTV. Era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, awo nno tube nga tweyongerayo. Naye nga nnyina bingi nnyo. Obadde okimanyi nti wano mu ggwanga Uganda baagala okuleeta etteeka ly'okuziika nti omuntu ne wanaabanga ng'afudde leero mulina omuntu oyo okumubeezaawo paka wiikendi. Bingi nnyo nnyini ddala tugenda kubanga tubifuna. Katutandikire ddala n'omwana ono eyabadde acelebratinga birthday gwe twategeddeko nti wa Fiona Nyamutooro ne Edirisa Musuuza aka Kenzo, the big talent CEO, the president Uganda National Musicians Federation, ate era the senior presidential advisor on creatives. Obadde omanyi ng'omwana ono kizuuliddwa nga Siwa Kenzo. Kijja kitya? Nalabye obuvidiyo buno oba obutambi buno ng'abaana batanditse nga babwogerako naye nedda. Omwana ono bannange omwana Siwa Kenzo. Kankuwa amatuufu gagano. Amatuufu gagamba nti kituufu papa Kenzo yabadde ku birthday y'omwana ono, naye omwana Siwa Nyamutooro nga mwabadde mu gusala. Omwana Siwa Nyamutooro, omwana Siwa Kenzo, omwana wa mukwano gwa famire ya Kenzo ne Nyamutooro gaga. Yes, kakati eggulo napostinze ka video k'omwana oyo ali ne papa Kenzo. Abasinga obungi ne bakitwala nti omwana oyo wa papa Kenzo ne mama Nyamutooro. It's not true. Omwana oyo wa mukwano gwa Kenzo. Okitegedde mukwano gwa family. That's why nagambye nti happy family. But si mwana wa Kenzo, si mwana wa Nyamutooro. That's not true. Yeah, I think everything is clear now. Yes, ndowooza kiteredde era mukiwulidde. Naye mbadde mmanyi luli mwalaba omwana wa Nyamutooro. Yalimu omwana w'obulenzi, omwana akuze. Anyway, bwebityo bwebitambula. Neffe wetuli bannange kubanga tugabatuusaako. Abanyayuganda oba bannayuganda bali mu kucacyanca. Era Onana wanaddayo ajja kugamba nti bannange nnyina laavu. Nte laavu gye bandaze mu Uganda. Buli omu si mukazi si mufumbo si ati buli omu ayagala kubanga afuna chansi yekubye ku kifaananyi na Onana. Kansooke nkulageko katini. I was feeling so sad because I was all alone. So bad. And there she goes. She takes my heart and says, "A busy night goes oh." I'm so glad the way she keeps me smiling, it brings me joy. She proves this love is real. Within my heart there's nobody else. Maybe give me your hand. Let me take you away, mommy.
Yebyo munnange buli afuna kachansi nonno ne Androna nabimunyumira nga wamenyereketa simanyi mubadde mukimanyi nti nzaala wa Yakabaale ge twawulidde naye nga ffe tuliwo kubanga tukola ki amawulire tugabawa mu bujjuvu ate munnange ensonga za maama eyabadde akaaba nga baawe yakabasanya omwana gwe yajja naye byo byeyongedde okulanda kambaweeko bibino ebitonotono omukulu Minisita w'abaana Balamu Balugahare nkwegayiridde mukulu Balamu situkiramu oyamba omwana ono. It is unfortunate nti abantu bosanga bavuluga emisango nga gino egituusibwa ku mwana ow'obuwala obulisa maanyi ebikyo okukubwa okutulugunyuzibwa okujogebwa abasajja bazadde nga ffe. You people need to stop. Omukyala agenze n'ayogera ku poliisi y'e Kajjansi. Eyo poliisi y'e Kajjansi yemu ku poliisi zikyasinze okulya enguzi ku dduniya Uganda. Nze mbaddeko mu misango gya rape defilement nga giri ku poliisi awo. Naye ng'ogenda okuzuula nga bonna abaalidde ssente mu musango ogwo balina n'abaana b'obuwala eka. Omwana bamukutte. Naye basajja mmwe ekisa mwakiteeka wa mukoleraani ebyaddala mukoleraani. Ndowooza muwulidde emiranga katusobire ne Balamu Balugahare anaavaayo adduukirire ensonga eyo ate ye Frank Gashumba akukulumya agamba bannange Uganda yavunda dda mbudda mwabadde temukimanyi. Yita Kampala Road ekiro oyinza ogamba nti oli mu ssabo enzikiza eriko. Kitegeera mama n'abakyasekera bigenda maaso mu ggwanga muno olina okubanga oli musiru nnyo obanga tumanyi kigenda maaso obanga yo genetically breastful. Teri muntu ayagala ggwanga lyaffe lino Uganda atalina nnako ku mutima. Ate kye mulina okumanya one day lijja kuvunda. Bw'osanyuka ebigenda maaso mu ggwanga. Yes! Nsi yawanga level of extravagance esinga sente gavumenti zirina okuspendinga ku bintu ebirala. Nsi yawa yimbulire President n'aba ne convoy emmotoka 30. Vice n'aba nazo, Speaker n'aba nazo, Deputy n'aba nazo, ba Minister, ba Departmental Heads, ba Division Commanders, ba Directors, ba Police, buli omu. Queen wa Bungereza inange emmotoka meka. Maktoum, President wa Dubai, abeera n'emmotoka 2. Jiwagoni gyalimu n'emmotoka ya police. Kagame w'e Rwanda wano abeera n'emmotoka 4. Sente zetwonoonera ku mafuta zisobola okufixinga the entire country. Obanga osanyuka mbasi kutegeera ffe bino tubimanyi kyobula tufunye enkanyanya. Kampala ekibuga kiwunyanga ekikomera ky'embizzi. Oli musiraamu obanga embizzi tozimanyi ffe twazirundako. You get it? Is this a city? Okumanya gyo eggwanga lyo lifudde olaba wano kwalina ensambya bwe bakazimba olwakateeka eno underground tunnel ne kati waggulu kati batobanga ababoda bayita waggulu on the left traffic eriwa kinumye nnyo nti nyinza okuva ku nsi kuno nga situkutte mu ggwanga lino kinuma nnyo mwe baani kyogamba gwe kungu olowooza abantu basiru nga b'osuubira. My God, abantu abalowooza nga nze balinga 95%. Balaba eggwanga lyava dda ku ki? Kumulamwa. Kibuga kyawa bw'osanga eggana ly'embwa n'ery'embuzi n'ery'ente n'endiga. Olira ggwanga lyawa ng'omuntu bw'alwala tamanyi wajja kujja ddagala. Gwanga lyawange eddwaliro ery'amaanyi National Referral Hospital Mulago ate kulifalinga ewandegera mu pharmacy ogula eddagala. Gwanga lyawe eryo. Gwanga lyawanga the biggest export gye tulina kati kutwala abantu mu Middle East kupakasa. Kimbulire. Gwanga lyawe eryo. Gwanga lyawanga bw'ofuna obuzibu ku ssaawa 9 ogw'ekiro tolina namba ya polisi gy'okuba neyitamu. Gwanga lyawanga omusirikale wa polisi omusasula $10 omusaala. Gwanga kyeryo. Gwe n'ogamba nti abantu basiru ssebo tebakulimba. Abantu badda Uganda toyita ndi basiru bonna babiraba. Awo we tuli
awo wetuli naye nga mujjukire twali twabagambako dda nti mbu baagala kubanga bateekawo etteeka nti waneno mu ggwanga Uganda okuziika kubenga kwa weekend bwokka. Twali tulowooza bisirise biwedde kakati memba wa palamenti wuno atugamba ssaawa yonna. Era baleeta etteeka ly'okuziika eryo lyo mulirinde. Etteeka liri ligamba nti teri muntu akkirizibwa kati okuba nti buli mu famire erina weeziika titujja ziikanga wamu. Ebijja byaffe nti kati mukono nti bataddewo ekyalo katikkolo buli afa gye tuziika. Ogenda ku kanso n'osaba n'ogenda oziika. Madamu tikyawondabanga abayingiridde ennono n'obuwangu. Era Museveni yagamba n'ogamba nti omuntu obeera otya n'olujja okwonoona ddagala ate olujja obeera nalwo lwaki. So kati ffe wano mu Buganda abantu abatali bakika kimu tetubaziika wa. Nga tuvuddeko eyo munnange yafulufiga yeewera agamba nti ajja kuba nga affeffeta abo ba tiktok bonna abekola ebitali bituufu era n'awoninga Silver nti munnange gakyali mabaga ate agamba ne Rama ssaawa yonna. Ne ka Silver n'atanjagala era bankoze bubi nnyo. N'atanjagala Silver agende Madbala wali amala okusoma baby class agendeko mu top agendeko mu primary. Yanziga natuka ku university nga amaze okuyita ziri classes. Kati Silver tosobola kuvaayo n'ogamba n'okwata omwana wamu n'omuvubuka oyo nzize mulabula. Yasooka n'akwata abaana abawala n'abambula ng'ali live. Ekikakasa nti osobola okuleepinga abantu obujulizi era nagamba ekanso obwemu ku bujulizi obusooka. Ne mwadamu wa Rufai kase wandagidde waali naye nja muarestinga. Bakwata abaana abawala ne babambula ne bateekako TikTok live. N'alumba ono n'amukosa naye kaka n'aluma amannyo naganga tanyumiddwa n'agenda mu mulala alina omusajja omulala. Abaana b'abanno abaana b'abantu bewe bakangako obajjangawe. Kati yakutte omwana wa muganda wange Tyrone musajja mugagga nnyo tabeera na wana. Mukazi woyo Nuru abeera munyonyo. Jajja mama wa awangalira California. Tyrone yennyina awangalira London. Ngakwata omwana wa Tyrone mwana muto baby. Hanga muzala mute cyane kirungi wekiti. Kino nsobola nzo kirepinga ne mala okiyuza ne nchitta. Oyina right posting omwana omuto. Oba tobayise mateeka. Oliko emisango musanvu nayo genda kwene nemba najo genda kuwulira. Tata omwana nyini mugagga muvundo kwatata omwana w'omuntu n'omupostinga n'ogamba ogenda mulepinga ate omutte. No social media girabe edduka naye ffe tweyongerayo kubanga tubikuwa byonna biweetaaga okubanga omanya. Ate munnange Lulight yavuddeyo kubanga atangaaza ku nsonga yaani ku nsonga ya Pretty Nicole. Manyi bino byo bikyeyongera buli lunaku wabaawo ekigwawo agamba ki. Ate teri muntu mulungi kubuulirira Pretty Nicole nga anti kaduuka. Naate anti kaduuka yewe yeefuula glory. Pretty Nicole won't take heed. Pretty Nicole won't understand anything. Anti kaduuka ya abantu alina omubulya n'amugamba olaba ffe ebyo byonna twabyekola nga twereega nga twawemula. Kushigera nga twawemula nsi kugimalayo naye tetulina bye twafuna naye buli waavaayo n'agamba ekyekya kimalaya kyebase n'ebisajja ye nnyini avuddengayo multiply n'atugamba nze abasajja tebanjagala nze nebase n'abasajja nze waliwo proposing some kati lately she's calling it content. Leo netumulaba nono entanabeera ne Mr. T entanabeera naye buli woovaayo ne weefuula ate waliwo Pretty Nicole abantu baalabiddeko n'agamba bano be batunda content waati yatunda. And surprisingly, we've seen her nudes, but we've never seen her act like the way you do. A nuisance on social media. Tujalaba videos enga ayambadde kasikati kamukuta amabina chakaddemu noodles twaza because someone exposed her. Otherwise, name noodles zete twandisirabye. But we've never seen Pretty Nicole nga ategeereze azze mugundi atandise okwogera ku bigambo byonna ebyesitaze okwogera. Nti someone will respect Pretty Nicole more than they would do Auntie Kaduka, but she's one person who will come out and say oli malaya. Wawaba waliwo yali avuddeyo n'ayogera n'alala Pretty Nicole nga we mulidde ku social media ngambi.
Who has ever had that girl ngawe mulira ku social media n'okulaba nudes? Someone era twakirabira ddala ku kona nga someone avuddeyo n'azipostinga opostinze kubanga waliwo abaali bakosa oyo omwana by'atalina kola kati yavaako agamba olaba maama owange agamba omusajja amuwe ssente nga nze alina osasulira ezo ssente kati nsigazaaki ku nsi kuno. But Auntie Kaduka will come out and say, hey, Pretty Nicole, simanyi oli malaya oli ki? Naye nga ye yayisizanga malaya in public. Pretty Nicole ky'atannakola nti waba yeetundira mukamoli. We do not see. So engeri gye we're conducting in public is very vital, is very important. Tojja kuweeba kitiibwa nga gwe wennyini tokyewa. It starts with you. Self-respect is key. Self-respect is important. Nti enkyo ogenda kuba oyogera ku bintu by'amakulu omuntu agambe naye naawe oli kiwemuzi naye lwakuba leero oyogeddeko ku ky'amakulu. She won't come out and praise you for something that you've said that is a fact. Because of engeri gye wali weeyisa anti oyagala views ne likes. Kweyambula, kutambula bukunya. Kola biki? Those are things you want. Those are things that you enjoy. Things you enjoy. Mulekeraawo. Ndowooza mubuulidde munnange si bigambo byange ate ku nsonga ya full figure ajogerako ki biibino. Kati mpulidde full figure yet still. Ng'awoninga Rama. Mbu Rama simanya va ku Bwakabaka. Wano twamulaba. Gundi teyasooka muwoninga. Bamuyitaani pressure teyasooka muwoninga yavaayo n'agamba gwe pressure tugenda kukwata lwaki ku Rama osoose muwoninga mbu tugenda tukuwoninga va ku Bwakabaka bwe Uganda va ku kabaka gwe Rama oli kyali wange meaning abaabwe bennyini tebagala kukola ki kubasiba tebagala kubasiba naye ffe tugenda babasibira abammwe bennyini ate baveeyo nammwe tubakondeminge. That is how it's going to work. Let me tell you guys, abantu aba Rama sente simanya Rama onkoledde kyoba nze nanyigira nnyo ebintu bya Winnie wa Mami. Mama wa Winnie wa Mami. Ovuddeyo ku muvubuka abeera avuma abantu abawemudde agambye mama w'omuntu mbu walwala karadde ka mukenenya. Simanyo avuddeyo n'agamba omwana yennyini oli mulwadde wa siriimu. Mama yennyini yandigambye muwala we Winnie wa Mami nti Winnie saagala kuddamu kulaba ng'associatinga ne Rama. Ovuddeyo o appreciating the Rama n'embuzi. Rama tagenda lekeraawo. Rama is not going to stop kukola kyakola kuba amanyi kyaliramu. Yafuna atya obuganzi mu bantu abalala. Yafuna obuganzi mu bano mu bafollower ba alien skin. Kuba we yali avuma abantu yali ng'abawemula buwemuzi. Omuntu n'amugamba ku TikTok, Rama kankuweeyo milioni 2 obasabudde. Rama kankuweeyo milioni 4 abatagenda kulekeraawo kuba amanyi kwalya. Bamanyi nti lives ez'amagezi nga bakoze ez'amagezi tembawa wadde 10. Naye buli wabeera nga alina omuntu gwali mu kuwemula, buli wabeera nga alina omuntu gwali mu kuyisaamu amaaso, musigala mubawa. Kati let me tell you, Rama tumulabya mirungi mingi ng'avuma Winnie wa Mami. Nze omanyi mwerabira nnyo, that is the reason nze mbayisaamu eggaali. Yayitako Winnie wa Mami zolo ku live. Naga kino ekiwala nakimiiti nze kiwini naye kizolozolo. You as a person, you as Winnie, why are you still being close to that person mbomuyita mukwano? Nti leero ali naawe enkya tali naawe. Simanya bakiira njuyi bbiri oba that is how they say it. You understand? Kati mami wa Winnie kye yakola yali nsobi. Whether you love Winnie as much as what oba what kale at least embuzi bandigikutte ne bagiwa ba team Winnie. Babagamba tufunyeeko ebbala gye tu openinze ba team Winnie wa Mami mujje mu bbala weeki tugenda kulya embuzi. Ne muli embuzi abaliddeko ne bawa. Abatagiridde ne bagirekeraawo. You understand? Naye okutta embuzi owadde Rama nga yakayita maama w'omuntu nti mulwadde w'akawuka ka mukenenya. Avumye omwana nti mulwadde w'akawuka ka mukenenya. Bamuwemudde bamumaze okutta embuzi ogimuwadde. Ate Winnie avuddeyo agamba mbu Rama, this is our song. Osimanya because he's celebrating him. You can't tell me that is right. Let me tell you, I've been supporting Winnie. Nga ne wabakoze luyimba ndutuulamu videos enze sanga nzi sharing nkola biki liking. You love someone from afar. Why tuli ku NCK TV subscribing wobanga obadde tonaba ringing that notification bell, sharing, liking. Tujja kubanga tukomawo n'amalala mangi tovaawo.